ekyokusatu kiva mu Isaaya essula 9 genda kusoma olunyiriri olwokubiri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Abantu abaatambuliranga mu kizikiza balabye omusana mungi. Abo abaatuulanga mu nsi y'ekisiikirize ky'okufa, omusana gubaakidde-ko. Kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe, n'okufuga kunaabanga ku kibegabega kye, n'erinnya lye liriyitibwa nti wa kitalo. Ateesa ebigambo Katonda ow'amaanyi, Kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Okufuga kwe n'emirembe tebirikoma, kweyongereranga mu ntebe ya Dawudi ne ku bwakabaka bwe, okubunyweza n'okubuwanirira n'omusango n'obutuukirivu okuva leero n'emirembe n'emirembe. Obunyiikirivu bwa Mukama ow'Eggye bulituukiriza ekyo. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. Essula eyokutaano okuva ku lunyiriri olwokubiri okutuuka ku lwokuna. Naye ggwe Besirekemu Efulasa, ggwe omutono mu bika byonna ebya Yuda, mu ggwe mwe muliva aliba gye ndi, omufuzi mu Isirayiri. Ensibuko ye yadda nadda, emirembe nga tekinnabaawo. Kyaliva abawaayo okutuusa ku biro oyo alumwa okuzaala lw'alizaala,
Kale baganda be abasigalawo balikomawo eri bannaabwe abaana ba Isirayiri. Naye aliriisa ekisibo kye mu maanyi ga Mukama ne mu bukulu bw'erinnya lya Mukama Katonda we. Era abantu be balibeerawo mu ddembe, kubanga mu nnaku ezo anaabanga mukulu okutuusa ku nkomerero zonna ez'ensi. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. Omwezi
ogw'omukaaga Katonda n'atuma malayika Gabyeri mu kibuga eky'e Ggaliraaya, erinnya lyakyo Nazaaleesi, eri omuwala atamanyi musajja, erinnya lye Mariyamu. Yali ayogerezebwa omusajja, erinnya lye Yozefu, ow'omu nnyumba ya Dawudi. Awo malayika n'ajja gy'ali n'amugamba nti, mirembe gwe aweereddwa ennyo omukisa, Mukama ali naawe. Naye Maryamu ne yeeraliikirira ekigambo ekyo, n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli. Awo malayika n'amugamba nti, totya Maryamu, kubanga olabye ekisa eri Katonda, era laba liba olubuto, olizaala omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya Yesu. Yaliba mukulu, aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo, era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jjajjaawe, era anaafuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe, so obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Awo Maryamu n'agamba malayika nti, kiriba kiti ekyo, kubanga simanyi musajja. Ne malayika n'amuddamu n'amugamba nti, Omwoyo Omutukuvu alikujjira, n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo galikusiikiriza, era ekyo ekirizaalibwa kikiriva kiyitibwa ekitukuvu, Omwana wa Katonda. Laba, Erizaabeti muganda wo era naye ali lubuto lwa mwana wa bulenzi mu bukadde bwe. Guno gwe mwezi ogw'omukaaga, eyayitibwanga omugamba, kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda, kiri bulwa maanyi. Maryamu n'agamba nti, laba, nze ndi muzaana wa Mukama, kibe ku nze nga bw'ogambye. Malayika n'ava gy'ali. Kitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda.
era alizala omwana wabulenzi, erinnya lye aliyitibwa Manuel. Entegeeza nti Katonda ali naffe. Ekitiibwa kibe gy'oli. Abasumba mu nsi eyo abaatuulanga ku ttale nga bakuuma ekisibo kyabwe ekiro mu mpalo. Awo malayika wa Mukama n'ayimirira we baali, n'ekitiibwa kya Mukama ne kibeetooloola nga kimasamasa, ne batya nnyo. Malayika n'agamba nti, temutya, kubanga laba baleetera ebigambo ebirungi eby'essanyu eringi eririba eri abantu bonna. Kubanga leero azaaliddwa gye muli omulukuzi mu kibuga kya Dawudi, ye Kristo Mukama waffe. Kano ke kabonero gye muli, munaalaba omwana omuwere ng'abikkiddwa mu ngoye z'obwana obuwere, asikiddwa mu kisibo. Mangu ago waliwo ne malayika oyo bangi abamu omugye
ey'omukulu batendereza Katonda bagamba nti ekitiibwa kibe eri Katonda waggulu ennyo, ne mu nsi emirembe kibe ku bantu abasiimibwa. Baatuuka malayika baava baali kugenda mu ggulu, abasumba bagambagana nti kale ende Beeselekemu tulabe ekigambo kino ekiribaddeyo. Mukama kyatutegeezezza. Bajja mangu balaba Maryamu ne Yusufu n'omwana omuwere nga mu kisibo kiyimba
bakabaka abagezigezi bakulemberwa munyeenye okulaba omwana Yesu. Awo Yesu we yazaalibwa mu Beselekemu ekya Buyudaaya ku mirembe gya Kerode kabaka. Laba abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemi nga bagamba nti ali ludda w'oyo eyazaalibwa kabaka w'Abayudaaya, kubanga twalaba munyeenye ebuvanjuba ne tujja okumusinza. Kerode kabaka bwe yawulira ne yeeraliikirira era n'ab'e Yerusaalemi bonna, n'akuŋŋaanya bakabona abakulu bonna n'abawandiisa b'abantu, n'ababuuza nti Kristo alizaalibwa wa? Nabo ne bamugamba nti mu Beselekemu ekya Buyudaaya, kubanga bwe kyawandiikibwa nnabbi bwe kityo nti naawe Beselekemu ensi ya Yuda toli mutono mu balangira ba Yuda, kubanga afuga aliva mu ggwe, alirunda abantu bange Isirayiri. Awo Kerode n'ayita abagezigezi kyama n'ababuuliriza nnyo ebire munyeenye bye yaakamala okulabika. N'abasindika e Beselekemu n'abagamba nti mugende munoonye nnyo mulabe omwana bw'afaanana, naye bwe munaamulabanga ne mujja mumbuulira nange ndyoke nzije musinze. Bwe baawulira kabaka ne bagenda. Laba emunyeenye eyo gye baalabira ebuvanjuba n'ebakulembera
nejja neyimirira waggulu omwana waali. Bwe baalaba emunyeenye ne basanyuka essanyu lingi nnyo. Ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ne Maliyamu nnyina, ne bavuunama ne basinza omwana, ne basumulula ensawo zaabwe, ne bamutonera ebirabo ebya zaabu n'obubaane n'omugavu. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda.
kikurikira tugenda kukijja mu Yokaana essuula 1 olunyiriri olusooka okukoma ku lw'14. Ku lubereberye waaliwo kigambo. Kigambo n'aba awali Katonda. Kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo mu lubereberye ewaali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awataali ye tewaakolebwawo kintu na kimu ekyakolebwa. Obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana gw'abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza, so ekizikiza tekyagutegeera. Waalabika omuntu Katonda gwe yatuma, erinnya lye Yokaana. Oyo yajja okutegeeza, ategeeze eby'omusana, bonna bakkirize ku bubwe. Oyo si ye musana, wabula okutegeeza eby'omusana. Waliwo omusana ogw'amazima ogwakkira mu buli muntu, nga gujja mu nsi. Yali mu nsi, ensi yakolebwa ku bubwe, era ensi teyamutegeera. Yajja mu matwale ge. Yajja mu matwale ge, naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Be bakkiriza erinnya lye, abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri, newankubadde okwagala kw'omuntu, naye abaazaalibwa Katonda. Kigambo n'afuuka omubiri, n'abeerako gye tuli, ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka Kitaffe, ng'ajjudde ekisa n'amazima. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda.
mpozzi abadde bategese okuwaayo ebirabo nga bakozesa mashini yaffe eno leero tekoze teriiko masannyalaze teyakyaginze olw'okuba amasannyalaze gaavuddeko. Kale oba obadde oyagala kuweesaayo mashini then tosobola okuziweereza ku akawunti oba togimanyi tuukirira omu ku bakebezi oba mwami Kalanzi ajja kikubuulira. Kati katuwulireyo oluyimba olwa Sunday School. Anjagala, anjagala, kitalo, kuyagala, Children, the parents want you to do it once more. They've enjoyed it, yeah? Let's do it once more, okay? Ready? Ready? 1. Jesus loves me.
Kale katuulireyo obugambo butonotono okuva eri omukubiriza w'Abakristaayo. Bakristaayo mwenna tubeebaza ak'ensusso olwaleero butambudde mu budde obuzibu ennyo, enkuba ebakubye tukubye, empewo n'etufuuwa n'ebafuuwa, amasannyalaze ne gavaako. Naye bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja okubeera wano naffe lwaleero okulaba nti ennyimba Christmas carols ziyimbibwa ate
ebiseera nga mubeerawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Twagala nnyo okusaasira abo abalwazizza. Mukama abasaasire, nga mwe muli Omulangira Fred Musanje, Omukungu Kasimu Muguluma. Tetwagala okusaasira abo abalina abalwadde wano oba ewaffe Uganda ne mu nsi endala. Era tusaasira n'abo abafiiriddwa, abaafiirwa. Tukulisaayo Mulanga waffe Mwami Kyeyune Kulika ye Uganda, webale kusiibula taata. Era tukulisaayo ne treasurer waffe Mukyala Ssemangu Kulika ye Uganda. Mukama yeebale okubatambuza emirembe. Twagala okwebaza. Kansookere wano bannange ekwaya. Tekamu aka special. Mwebale nnyo nnyo nnyo. Tetumanyi kyakubawa, naye Mukama ajja kubongera obulamu obulungi obw'emirembe. N'omwaka ogujja mukole emirimu nga bwe mugikoze omwaka guno. Mwebale nnyo, mmanyi muva wala nnyo. Abantu tebamanyi practice gye mukola, sacrifice gye muwaayo. Buli wiiki babadde for 3 months nga bakola practice buli Saturday oba ne Friday. Ate abalala balina emakanisa amalala. Bannange mwebale nnyo, sisobodde kubasoma amannya kubanga ebiseera bitono. Awamu ne organist waffe Mwami Kyeyune, naawe weebale nnyo, weebalire ddala kubanga mwe abayimbi ne organist butabaawo kyakitenyuma. Mukama bongere omukisa. Twagala okwebaza Reverend James okuba nti atukulembera mu kusaba kwaffe n'okubeerawo wano. Era mbajjukiza bannange, mufube ennyo okulaba nga mujjanga ku Sande ku makya ku ssaawa 4 ne musaba, ne twegatta mu kusinza okw'Oluzungu. Tunaasanyuka nnyo okubalaba omwaka ogujja. Wajja kubeerawo Christmas carols wano, Christmas Eve. Abanaasobola okujja mujje nga 24 nga tunnatuuka 25. Era wajja kubeerawo n'okusaba ku ssaawa 4 eza bulijjo. Njagala okwebaza omubuulizi Mwami Vincent Mukiibi, tetubadde naye waleero, naye akola mulimu munene nnyo okubeerawo okutubuulira. Awamu ne Mwami Engineer William Ssenkubuga, kwebaza nnyo, weebalire ddala kubanga ofaayo nnyo, okola buli wamu, buli wonna ogwawo. Tukwebaza Mukama akwongere emikisa. Mwami Kalanzi ne Ssaalongo, bannange mwebale nnyo okubeera ku byuma. Si mulimu gwa mwangu kubanga ku makya mubeerawo ate n'olweggulo ne mujja ebyo bye tusaba okusinza mu Luganda. Mwami Edgar Kama, tukwebaza nnyo, weebale nnyo ebirabo by'otuwa mu kiseera naddala ku Christmas. Mukama akwongere emikisa. Kino kikoledde ebbanga lingi nnyo nga tetunaba nakya kino nga tinabaawo. Oweza n'emyaka 2 ng'olabirira abaana n'abantu okubawa ebirabo ku Christmas. Weebale nnyo, Mukama akwongeze emikisa. Abakungu baffe basanyukidde, Winnie Nantege, Mukyala Kalungi, mwebale kubeerawo. Tusanyukidde abavudde makanisa ag'enjawulo, abavudde Uganda Matters Catholic Community, abavudde e Waterloo, abavudde St. Chad
n'abavudde Greenwich mwebale nnyo okutwegattako olwaleero. Ebirabo ebyo tujja kubisoma mu January. Twasobodde, treasurer teyasobodde kufuna biseera kubikola. Abadde n'ebintu bingi nnyo okusoma. Aba birthdays olw'okubanga ebiseera tebiriwo n'atusonyiwa keeke gy'eri mu muko kale munaayimbibwamu akayimba nga mugenze muko. Akati abanaddako okusaba mu January puroguramu empya egenda kukolebwa ejja kubaweerezebwa. Ssebo mwami Kafeero weebale nnyo weebalire ddala Sunday School mbadde kuleseeyo nga njagala kusembyayo. Weebale okutegeka abaana kubanga si byangu otukoledde mu kiseera kitono nnyo. Mukama akuddizeewo n'abaana baffe beeyongere n'abazadde mweyongere okuleeta abaana mu kkanisa abaana beeyongere okumanya Katonda. Kaakati byendeseeyo ebyo Mukama anaasonyiwa bamunaasonyiwa tunaabyogerako omwaka ogujja. Mbaagaliza oba tubaagaliza Christmas ennungi ennyo, omwaka ogw'essanyu, omwaka ogw'obulamu. Bannange musonyiwagane mulabe nga ebintu ebazimba batwale mu maaso. Mukama abeere nammwe, mutambule bulungi nga muzze yonna gye mugenda era ne Christmas yonna gye munaabeera ebanyumire. Mukama abakuume. Mpozi nange kambeebaze mwenna okujja nate mubeera nga mugumiikiriza n'empewo kube ekkanisa leero ebadde nga enyogoga olw'okuba tetwafunye amasannyalaze gatawaanyizza nnyo, naye okusaba kwaffe tukumaliriza tugende mu hoole entono eyo yo wabuguma eyo tujja kufuna kabugumu ate tufune n'ekyokuzza eri omubiri. Kale nga tugenda okuyimba oluyimba lwaffe olugenda okukomekkerezaayo okusaba kwaffe okwa leero, nga tusooke tufune omukisa. Essanyu ly'abamalayika, essuubi ly'abasumba, obugumiikiriza obw'abagezigezi, obuwulize obwa Yusufu ne Maliyamu, n'emirembe y'omwana Yesu gibeere nammwe ne Ssekukkulu, era n'omukisa gwa Katonda Kitaffe, Omwana, Omwoyo Omutukuvu bibeere nammwe, bisigale nammwe emirembe n'emirembe. Kale abooluganda, mpozi okuva ku ntobo y'omutima gwange, nange kantwale omukisa guno mbaagalize amazaalibwa ga Yesu Kristo amalungi era n'omwaka omulungi ogw'essanyu. Kale musituke tuyimuke tuyimbe oluyimba lwaffe olusembayo nga tufundikira okusaba kwaffe okwaleero.